Fred Sebatta asobola okweddiza music yo gwe yatunda. Kakati ekisookera ddala tulina okusooka okutegeera yatunda ki. Agreement eyo oba endagaano gye baakola yali eyogera ki. Bw'abanga yali yatunda tape kitegeeza teyatunda CD. Bw'abanga yatunda CD ne tape kitegeeza teyatunda digital music distribution. Yo abaayi yabaguza ekifaananyi kubanga n'ekifaananyi kirina copyright. Oba yabawa ku linnyo ddikozesa kubanga n'erinnya Fred Sebatta ebeera copyright. N'oluyimba tugambe mu nnyimba ze title eyo ebeera copyright. So mu copyright etunuulira ebintu ebyo byonna. Copyright ezze ekyuka okusinzira ensi bw'ekula. Kati ffe tuba bakuyamba mwami Fred Sebatta tujja kuddayo tutunuulire endagaano eyo tutegere yatunda ki kiki ekyasigala ekiki. Yo waayo obadde okimanyi nti omuntu asobola otunda nga atunze bbanga. Ntegeeza ki nti ntunze emyaka 3 bwe giggwako nziriza ekintu kyange. So ebyo byonna tubitunuulira we tusobola osinziira okumuyambira. Naye bw'aba yatunda tape mwami Fred Sebatta waddembe okugenda n'akola CD n'azitunda. Waddembe okuteekanga music ku flash n'azitunda. Waddembe okuteeka music we ku mutimbagano gino gyonna kubanga rights zize oli yamuguza za tape. Kasente twalina omukyala bamuyita Evlyn Lagu mu weeks ngazize mabega aliye mulugunya ku company emu gye bayita Dimac okuba nti yakozesa oluyimba lw'okumala emyaka 10 n'omusobyo n'ekya amujja enviri ku mutwe nti bamuwa emitwalo 25 bbanga lyonna libamaze nga abakozesa oluyimba lwe. Nina omukulu gwensazeeko wiki ewedde bali ku meeting n'abamu ku bakulu mu gavumenti. Ebiseera ebisinga abantu nga bano bavaayo ne basinkana abantu abo tebabasinkanira bwereere mbu baba ina akasente ke babaze. Omukulu abantu soko obeyanjulire oluvannyuma twongere okumanya ki ekyabadde eri mu meeting ezabaddeyo. Bannaye mwebale kwekuumira ku buddu era temugivaako. Amannya bampita Dennis Wantate ow'Emmamba. Yes, nga ndi director omuziki distribution East Africa. Yes, sir. Meeting yabadde kuki n'abakulu mu government. Kakati meeting eyo twayitibwanga meeting eyo yali yekuusa ku ngeri butya government gyeyongera okuyambamu abayimbi wabula nga tuyinayo ne kye bayita ba service providers ffe mwe tugwa nga mu music distribution waliwo abalina apps eze streaminga ngera government eyagala okutegeera naffe tukola tutya era etuyambye etya okwongera okutuuka oba okutuusa service ku bayimbi. So ekintu ekyo nakisanyukira initiative eyo government gyerina nti efudde nnyo ku muyimbi ate era nefa ne ku service provider nti ffenna tubeere nga tulina standard gye tubeerako naddala ffe ba service provider kubanga ababaddewo abamu babadde bakola byabwe oba bibayisaawo bo kasita bayitawo kiwedde omuyimbi tebaagala kumanya. Oli wadde n'agamba nti nno nti kati gavumenti mugiyingidde waliwo akasolo akagenda okuba nga kabatemebwako abayogedde mu bukyamu baba balowoozezza bubi. Wengambira nti abalowoozezza bubi twakikwata bubi oba twakikwata mu bukyamu tutya nti buli muntu bwe ngenda ewa gavumenti tugambe kati omuziki esitusenge ina obutali bumativu bwayo eri gavumenti baba balowooza nti omuziki gavumenti yagiyise naye nga tebeera bidde omuziki yeyakoze eki yeyagenze eri gavumenti ng'erina kyeyagala batereezeemu kuba kikosa abantu bayo eno. So kiba tekitegeeza nti tugenze kulya ssente oba batuwadde akasente wabula kye tusinga okwagala gavumenti nga bw'eri mu nteekateeka z'okusayininga copyright law oba okugitereezaamu etunuulire naffe ba service provider etunuulire n'omuyimbi etya nti basengese batya ba service provider ngaffe okubeera nga tetubba bayimbi tutuusa omutindo eri abayimbi wabula n'abayimbi babaleetedde batya okubeera nga bafuna byonna bye beetaaga okugeza nga okumanyisibwa ku biki ebitambula ku biki bikola bitya music distribution kitegeeza kikola kitya omuyimbi afuna atya ssente kugamba ni wabeerawo enkola ey'okubunyisa amawulire ago nga ne gavumenti ekwatidde wamu n'aba service provider bano wabula ne batakomaawo ne bagamba nti internet eno bwebanga kati yeri ku mulamwa
government etaddewo otya okuyamba abantu bano fa service provider abayimbi nammwe abawuliriza music ono okubeera nga mufuna emiwendo egitegeerekeko oba emisaamusaamu kwe mugulira internet eyo oba omutimbagano. So kiba kitegeeza nti gavumenti bebe egenda kuyiiya enteekateeka yonna erabe ziterekomu zino batukendeerezeeko oba nayo kennyini ekendeeze ku musolo gwekuba abantu bali nabo batukendeerezeeko tubeere nga buli omu n'omuntu ali ddala eyo ewala ayina omutimbagano era agukozesa gusobole mumutuusako kyayagala naffe tumutuuseeko kyeyeetaaga. Omuyimbi akufunamu atya era naye omufunamu otya mu mbeera eno ey'omuziki? Kaakati ffe omuziki eri awo system. Omuyimbi agenda naggulawo akawunti ye n'ateekako muziki we n'amusindika ku bakitunzi 253 n'atunda muziki we. Muziki we bw'amutunda sente ezo zikomawo ku akawunti ye gye yaggulawo n'omuziki n'asobola oziggyirayo ku omuziki. Wabula sente ezo zigabanyizibwa batya nti gyatundidde bayinza okuggyako percentage yaabwe oba share yaabwe. Naffe ng'omuziki tujja kuggyako share yaffe etusobozesa okubeera nga system eyo tugimaintaininga oba tukutuusako service eyo gye weetaaga. Balance oyo asigaddewo abeera wa muyimbi. Ffe ng'omuziki tutwala 20% systems ejja okutema. Nabali batwala percentage ez'enjawulo naye era ziba ntono. Kitegeeza omuyimbi yasigala atwala ekingi era kyafuna. Ajja kifuna atya omuziki omuyimbi asobola okugyayo sente ng'ayita mu miwaatu 3 okugeza nga mobile money, banka oba PayPal. PayPal wabula tekola mu Uganda ekola mu nsi endala era gye tuli. Esebo awo wenyini nyo njagala okubuuza mugambe mufuna 20% nga omuziki. Esebo njagala okumanya nti mungambye oyina app ezisoba mu 2 ze mushalingirako music oyo. Singa ebibiri byonna mushalingako music oyo, music w'omuyimbi omu tugambe oba wa Kamiliyoni oba wa Kalona Ntongo yina na performinga bulungi nga otulabye wano ku Tom D. Tulabyeko ziringa app 3 naye nga performinga bulungi. Tugambye kati ziringa mu 2+ zonna nga ziperforminga bulungi. Zitwalako percentage kyenkana ki? Kati nga bwe nkugambye buli store ine engeri gyetemamu sente zaayo tetusobola zimalayo. Naye sente ezo singa aba performance ku buli store nga performance bulungi tulina wano ku mulirwane Tanzania abayimbi bafunira mutwalo 2,600 kati gokyalaba za tomudi. Kitegeeza nti bali batuli waggulu nnyo ejja $7. Boziza mu za Uganda kitegeeza bafunira 7,000 10,000 3 miliyoni 3 buli mwezi. Kitegeeza nti bw'abajjo zifuna era bw'agenda wali azikola withdraw oba n'azijjayo ne zigenda ku muwaatwa gwe yateekayo nti oba mobile money oba banka. Naye mobile money ina limiti. Mobile money kati wane e Uganda ekoma ku miliyoni oba ziri 4 oba 5 kati ffe eba esobola kuwa $8 ze miliyoni nga 3. Kati mpozi ng'ogenda zi withdrawing mirundi noga nti nkoze withdraw ya miliyoni 3 nenchaka nkole miliyoni 3 bwotyo oba osobola ozijjayo. Yes sebo. Naye nga buli store ine engeri gyetemamu percentage yayo. Yes sebo. Omuyimbi singakera kumacha nagamba omuziki kira kamunziba nnyo 20% gye muntu alako nyingi. Yes sebo. Nze kankwatagane neba bano ba app benyini tugambe tulinawo Apple Music, Spotify n'agenda nga buli omu amutuukako. Kimukostinga kyenkana ki era kimutwalira bbanga ki? Kaakati njagala okutegeeza omuyimbi. Omuyimbi tasobola era talisobola kuteeka music direct oba butereevu ku stores ezo nga Spotify. Ayina kuyita mu system eya aggregator oba omugasi. Yes sebo. Aba tasobola zeeterayo. Lwaki? Enga bwe nkulazeeko system ene ine ebintu bingi byesaba kati mwine endagano gye mwagulawo ne bano ba app butereevu tubeera n'endagaano ku buli app eyo. Lwaki baba beegatta baba nabo bagezako kweggyako emirimu egimu
kati ngaffe bwe twejjako ejjo collectinga sente okuviira ddala kumuwuliriza ne tugamba nti Spotify tukuŋŋaanyize zono ze tusindikire lumu Apple zikwate zono ze tusindikire lumu kati nabo bwe babeera baagala okwejjako nga omuntu bwa uploadinga kuba kati music oyo ffe abeera ku server zaffe bali baba batapinze ku server zaffe kati nabo ne bagamba nti engeri gye tukola ebingi leka guno ogumu tugwejjeko so tubanga abagabanya emirimu yesebo owe nyini wenjagala okubuuliza nti agundi website eno gwe nga gwe mugikolako abantu bameka kakati tiimu eringa y'abantu 5 tuyina abali mu sales tuyina abali mu quality control abo abatunuulira omutindo gw'oluyimba lwotaddeyo omutindo tetutegeeza nti oluyimba lulina kuba lulungi tutunuulira nti oluyimba terulina buzibu terwakutuse makkati temuli mpewo ekifaananyi kituufu amannyo gataddemu bulungi bye bintu bye batunuulira ne tutubeerawo n'abantu be bayita ba support oba customer care ebibuuzo byonna by'obeera nabo n'obuzibu bw'ofunye message zo wezituukira ne wabeerawo bakitunzi baffe ne wabeerawo ba directors nti country director tuyina Ghana tuyina South Africa tuyina Uganda tuyina East Africa tuyina mu regions so abo bonna baba bakozi yesebo obugambo balinga nga bubiri obugenda okubanga busembayo singa omuyimbi agambye nti nze music wange kamuleete direct kikirizibwa ku office eno oba ayinamu uweereza direct ku website yamu kati byombi tubikkiriza kubanga tuli mu Africa ebintu ebimu bambi tebabimanyi tuba twagala naffe tubasomese ate agende naye asomesa abalala era bakikola nti oli ajja ne mumusomesa nomulaga nti aba ateekayo bwe bati ekifaananyi okiteekayo bwoti erinnya lyo liteeka wano osindika bwoti n'akiyiga naye ate era n'abimanyi ng'ali eyo asobola obyekolerako n'omuntu oyo nga ye ayiga mangu nga ye bw'asomako wali ekintu n'akitegeera kyekitegeeza asobola okyekolera gy'ali yonna omuziki nga website emaze ebbanga ki wano mu Uganda wano mu Uganda tuli mu kuweza mwaka yesebo nga temuluddewo nnyo naye connection z'abantu bano mwazifuna mutya kulaba tulaba app nyingi nnyo bantu we mukolagana nabo kaakati ekigambo ekituufu obwerufu bukola buli wamu obwerufu bukola buli wamu nti tuyina abayimbi wano e Uganda bali mu 20,000 e Uganda wokka bali mu 20,000 kitegeeza nti era obwerufu bwe butuleetedde abayimbi abo obwerufu bwe butuleetedde okubeera nga tufuna stores enkya n'eggulu era twayongeddeko audio mark twagigasseeko omuyimbi asobola okukozesa omuziki okusindika muziki we ku audio mark kitegeeza nti obwerufu bwenyizo kiteeka kubanga omuntu obutaba temutoli mwerufu ne stores ezo tezisobola kwesiga yesebo mukola ku audio yekka video temukola nazo kaakati tukola ku byombi audio tumukola mu byonna wabula video tugikola mu bintu bya mirundi ebiri waliwo stores gye tusobola osindika video okugeza nga YouTube Vevo Apple Videos Tidal Videos ne Amazon eyo tusindikayo naye yo wa sente buli video gy'osindika wabawo omutemwa gw'osasula omusaamusaamu ni wabeerawo nekyo tuyita YouTube Content ID nti omuntu ayina videos ku YouTube nga gwe tonnatuusa ku monetizing oba channel YouTube ekulaga nti esobola ku monetizing ffe tugimonetizing naye bwe bayina subscribe omu tugimonetizing nga tuyita mu ttulu gye bayita YouTube Content ID era nkofuna sente yesebo ku YouTube nti n'aba mu uploadings ewalala yonna ku channel zaabwe sente ezo tuzikuŋŋaanya ne zikomawo ku akawunti yo niwe baba abantu 100 nga be ba uploadings oluyimba lwo nga twalukubyeko Content ID sente zikomawo ku akawunti yo nga tumaliriza yesebo mzee Fred Sebata amuyimbi awakadongo kamu ndoza nze muwulidde mu bukulu kubanga nze nali simanyi nawuliranga ennyimba ze ku radio stations ne TV nga bazizanyanga naye bino ebya music nali sinabitegeera industry ndoza nakagimala emyaka giringa nga 3 njagala okumanya copyright law yiyo gye yeri mu nteekateeka okubanga oba oli awo etuuka mu Uganda ng'ekola
Muzeeyi Ssebata bagamba nti yatundako ennyimba z'edda kuba Muzeeyi Kasiwukira abagenzi n'abantu abalala batundiranga mu albums era nga batundira ku tape. Copyright singa ekomawo saawa zino Fred Ssebata asobola okweddiza music yo gwe yatunda. Kaakati ekisookera ddala tulina okusooka okutegeera yatunda ki. Agreement eyo oba endagaano gye baakola yali eyogera ki. Bw'abanga yali yatunda tape kitegeeza teyatunda CD. Bw'abanga yatunda CD ne tape kitegeeza teyatunda digital music distribution. Yo oba abaayi yabaguza ekifaananyi kubanga n'ekifaananyi kirina copyright. Oba yabawa ku linnyo ddikozesa kubanga n'erinnya Fred Ssebata ebeera copyright. N'oluyimba tugambe mu nnyimba ze title eyo ebeera copyright. So mu copyright etunuulira ebintu ebyo byonna. Copyright ezze ekyuka okusinzira ensi bw'ekula. Kati ffe tuba bakuyamba mwami Fred Ssebata tujja kuddayo tutunuulire endagaano eyo tutegere yatunda ki. Kiki ekyasigala ekiki. Yo waayo obadde okimanyi nti omuntu asobola otunda nga atunze ebbanga. Ntegeeza ki nti ntunze emyaka 3. Emyaka 3 bwe giggwako nziriza ekintu kyange. So ebyo byonna tubitunuulira we tusobola osinziira okumuyambira. Naye bw'aba yatunda tape mwami Fred Ssebata waddembe okugenda n'akola CD n'azitunda. Waddembe okuteekanga music ku flash n'azitunda. Waddembe okuteeka music we ku mutimbagano gino gyonna kubanga rights zize oli yamuguza za tape. Yes sebo. Okay, abawuliza baweeyo obugambo obusemba naddala eri abayimbi ku website eno because tulaba nti eyina kyekozeeko ekyamaanyi naddala ate because abayimbi ekibakanye nnyo bagamba nti bakaddiye nga tebafunye mu music waabwe ate nga tulaba nti wano nti niwobanga tokyayimba music wasigala akyakola. Obugambo bwange bwenjagala okuwa abayimbi ne bekikwatako kuba si bayimbi bokka. Tulina abayimbi, tulina aba promoter, tulina aba writer, abawandiisi, tulina aba producer, abakubi abivuga bonna bakibakwatako. Njagala batwale okuyimba ng'omulimu. Tebakutwala nga just talent. Bwe banaakutwala ng'omulimu bajja kufangayo okugobereranga ebintu bino n'okwagala okubiyiga. Yes bijja bikyuka naye batekengayo nnyo omwoyo okutegeera bikola bitya bifuna bitya nfunye kye nnina okufuna. Oba oli awo tujja kukendeeza ku butali bumativu n'obutamanya n'ebigwa tebiraze ebyo byonna bye tuzze tufuna. Omuyimbi singa okya ku makya n'okujja n'okozesa tugambe ng'omuziki faayo nti ansindika nnyo ne ssente sitowa zeegamba nti zeesasula ze ssente zenfuna eno. Ebintu ng'ebyo fangayo teekayo omwoyo okubitegeera n'okubiyiga. Nti ne bw'oba olina management togirekera buli kimu gwe ng'omuyimbi kubanga gwe product gwe kitundibwa. Faayo otegeere nti bannaye omwezi ogwedde twakoze mmeka kubanga bizinensi mulimu kubanga ekintu kyonna ekiteekebwamu ssente kirina okuzza ssente. So tufeeyo nnyo nti guno mulimu tugufeeko era tujja labanga naffe gutufaako mu nkola y'okuzza ssente.